akoze emirimu gy'ekkanisa Galatiya. Bane tumukubireko mu ngalo. Akoze emirimu gyaki? Era nabadde nkyateesa n'abafamire tutwale Davis ono mu kkanisa ye ey'e Galatiya mpaka lwe twatudde ku mmeeza ne tukkaanya nti ekitambiro kya mmisa ekyandibadde Galatiya tukiggyeyo tukireete wano mu maka ge. Era weekiri tukubire Katonda mu ngalo. Mukama mulungi. Omusajja ono abatamanyiyo waggulu eno yateeka mu kkanisa y'olukomera abantu bonna kwe basemberera buli lwa Ssabbiiti. Kale tunaalwawo okumwerabira kubanga bye yakola bikyaliyo mu linnya eryani. Kale munsabire nange okusabira omugenzi Davis Katogo taata wa Comrade Fred Lumbuye okusaba kugendera ddala mu maaso mu maka ge era ng'ono omugenzi agenda kubeera ng'agalamizibwa olunaku olw'enkya ku bijja bya bajjajjaabe. Omugenzi yafudde olunaku lwaggulo agenda kubeera agalamizibwa olunaku lwa nkya naye kikwasa ennaku okubeera nti tosobola kujja n'oziika ku taata wo kubanga Fred Lumbuye tasobola kukkirizibwa kujja aziike ku taata we olw'ensonga y'okuba nti yasalawo okudda ku ludda lw'Abannayuganda abanyigirizibwa n'asalawo okwogera amazima. Wano mu Uganda okimanyi bulungi nti kasita oyogera amazima oguguba musango ogukusibya oba abamu gubaviirako n'okufiirwa obulamu. Nti singa agezaako bugeza n'alinnya ekigere wano mu Uganda nti azze kuziika kitaawe, musajja wattu ayinza okuba nga naye lwakoma okulaba ku musana. N'olw'ensonga eyo abamu bamwagaliza ebirungi basobodde omubeererawo mu ngeri yonna. Bamutuusaako obubaka obusaasira kubanga ye naye mu mikolo gy'okuziika girabira ku social media naye ng'omwoyo gw'omugenzi tusaba Mukama Katonda aguwummuze mirembe era amusaasire n'ebyo ebyamusobako. Agisettuba gwe tutambula naye kujjukiza nti bw'asoomoozebwa obulamu bwo ng'olina ebikusoomooza. Oyagala okugenda ebweru oguba ku byampapula zo ekyagaanye onoonya mirimu tonnagifuna. Gezaako okubira Haji Settuba omusomi w'edduwa ku ssimu ye 0703 31 39 25. Agenda kukusomera ku dduwa obulamu bwo bujja kuba bukyukamu kubanga bonna basomedde ku dduwa ze bakkiriza nti kyakola gye kiri era akyusiza obulamu bw'abantu bangi. Ye Haji Settuba omusomi w'edduwa. Naye bwe mba ntyayo ffenna ly'ekkubo mu linnya eryani. Mukama mulungi. Tutera okukaayanamuko ne maama mukyala wange ne tugamba nti naye Katonda najjira wano n'agamba oba nsooke kutwala kaani. Abaana abaana bazibu nnyo bagamba taata Katonda bw'abuuza wagira asooke kutwala gwe taata tusigale nga twogerako ne maama. Ne mbagamba nze ngula engege maama engege anaagijja wanti tunaali amaluma n'oluli omwana ali amaluma ne waya ne zikola kibannange ezivaako. Mukama mulungi. Naye byonna twebaza Katonda olw'okutambula kwa Davis kwatambuddemu. Wabaawo ebigaanye kubanga bisoboka olw'ekisa kya Katonda amukwatira ekisamu ekimule kyaki. Mukama mulungi. Omuwandiisi wa Bayibuli kyeyava awandiika ebigambo bino mu kitabo ky'omubuulizi mali sindaba nkyatandika butandisi essula ey'omwenda n'olunya olw'omusanvu yawandiika bw'ati tuddemu ffenna. Yagamba weegenderenga ffenna banange sibawulira weegenderenga olyenga emmere ng'osanyuka. Olya emmere yo ng'okola ki? Kitabo kya Mubuulizi essula mwenda yagamba nti olya emmere yo ng'okola ki? Amatwale g'onyiri ogwo gagamba tuddemu nti kubanga Katonda amaze okukkiriza emirimu gyo. Ekyo kyokka sooka omukubireko mu ngalo. Katonda amaze okukkiriza emiki egyani. Tugamba jange tontwalayo nange nkyayi bane. Gamba tugamba ekigyo. Amaze okukkiriza emiki banange emirimu gyo. Kale kakkiriza ejange gyenkoze n'egyo gy'okoze Katonda amaze okugikola ki? Naye akulinze ku nkomerero nanga nninze ku nkomerero nti emirimu emirungi gyenkoze Katonda amaze gikola ki? Naye n'emibi gyenkoze nagyo agiraba aninze ku kiba nange. N'addamu n'agamba tuddemu olw'omwenda ffenna beera n'omukazi gw'oyagala ffenna. Akabasajja mukasome n'amaanyi. Beera n'omukazi gw'oyagala. Beera n'omusajja gw'okola ki? Olw'ekkumi tulusome n'amaanyi. Buli kintu omukono gwo kye gulaba okukola okikolanga n'amaanyi go kubanga tewali mulimu newankubadde okumanya newankubadde okuteesa emagombe gy'ogenda.
emagombe gyokola ki eyo nno munsanyusiza mutaddeyo nzenzekka. Mukama mulungi. Yawagamba nti buli kintu omukono gwe kigulaba okukola okikolanga n'amaki. Lwaki? Kubanga tewali mulimu Katonda talina gwateesa naye nti nkutwale. Singa wabaawo okuteesa waliga nti ogirondekamu nti ntwalaani nti naye girondekamu, naye baga tewali mulimu newankubadde okuteesa newankubadde okumanya emagombe gye tukola ki. Ekinsanyusaga nti buli kintu omukono gwe tegulaba okukola okikolanga n'amaki. Gamba n'amaki. Buli kyemenya gamba n'amaanyi. Mu kkanisa ogenda okyalina amaki. Emirimu gy'ekiko gikola okyalina amaki. Mukama mulungi. Bwe kuba kuzimba nnyumba ogizimba okyalina amaki. Mukubire Katonda mu ngalo. Twagala kwebaza olw'emirimu Davis gye yakola bwe yali nga akyalina amaki. Omukubireko mu ngalo bantu mmwe. Njagala kubategeeza waliwo ekintu olaba ng'ekyokusaagasaaga. Singa Katonda akuwa omukyala gamba nti omukyala kyogero mukiba nange. Katonda wamala okuwa omwami oba n'akuwa omukyala ne mumala emyaka 5 ng'ensonga y'okuzaala abaana nga teri. Emyaka 5 teri muki kyogere teri muki. Myaka 7 teri ki. 8 teri ki. Mutuuse mu 2 teri ki. Katonda kakuvaamu n'amukuwera mu myaka 3. Bino bibiri birinde beera ku mwana we. Ekisooka abatuuze bamubuusabuusa. Bagamba bwe yali akyalina amaanyi yali akola ki nga teyamuzaala. Bagamba taabe waki. Taabe wuki banange. Ekyokubiri ku mwana we w'ekikadde bw'omutuma ku dduuka sukaali aleeta munnyo kubanga wakiki wakikadde. Mugambe nti amiina. Omukama mulungi. Kyagamba nti buli kintu omukono gwo kigulaba okukola okikolanga n'amaki. Singa Davis ono teyakola bintu n'amaanyi tetwandize otuzze kubanga yatwagala ng'akyalina amaki. Yazaala abaana ng'akyalina amaki. Yateekateeka ebintu bye ng'akyalina amaki. Akati gambo mukubirako mu ngalo ntunulira ng'eyankowedda. Bannange ze yakajja ate wankyaye ddi. Omukama mulungi. Maama Honorable Sarah Temula nalusanisa okulaba. Maama ye mukubireko mu ngalo. Mungire ku ngalo ze. Omukama mulungi. Mukama mulungi. Emirimu gyakati tugikola tukyalina amagi basebo ne bannyabo. Katonda atubeere tukole byonna nga tukyalina amaanyi. Ku nkomerero tuli kungula ebintu ebyo nga tetuzirise mu linnya eryani. Munzikirize mmalirize. N'olunyiriri oluli mu kitabo kino eky'olubereberye essula yakyo 15 n'olunyiriri 15. Ngenda kulusoma nga tulusomera wamu era lugamba bwe luti. Tudde mu kinaye ggwe ffenna naye gwe tudde ffenna kakigamba akulirenga gw'ogamba tutunuze eno wange gamba ti naye gwe mugambe kati omuntu alinga nsujju bw'ogisongamu evunda wetakuluga mukulu tunuza nze gamba nti naye gwe oligenda awali bajjajjaabo n'emirembe oliziikibwa olimala okuwangaala obulungi. Tuliko mu ngalo. Ulinasoma olunyiriri olwonziramu essuna nti ndigenda bajjajja bange gye bakola ki bwe ndimala okuwangaala obuki. Kale buli kyemenya gamba bulungi ng'ensi njirabye n'enjirabira ddala buki. Abaana nga nzadde n'enzaala buki. Emirirano n'enjagala buki. N'enkola emirimu gy'ekereziya n'engikola buki. Ebyobusiraamu byo giba mitonotono naye nagyo giba mingi. N'enkola emirimu gy'obusiraamu n'engikola buki mu linnya eryani. Ekyo bw'omala okugikola Bayibuli egamba nti olikola ki. Twebaza nti Davis Katonda yalabye ng'agimaze n'agamba nti akole ki. Ki ekisigadde yeggwe nange okugenda okumusisinkana mu linnya eryani. Omukama mulungi. Njala kubaagaliza ebigambo ebyo n'okumanya tuli mu bulamu buno naye tujja kugenda. Kati omuntu anaagenda tunuulira munno ng'alikola ki. Yagala munno ng'omanya omwagala naye waliwo ekiseera ekyokukola ki. Ate okugenda ate bwe tugenda tulabagana kijja kukwasa ennaku emagombe eyo ng'olabaganye ne munnaali okagana naye gundi ozze ne wancunya bwe twali ku nsi. Kigambo ekyo kiwemula. Wakola ki banange? Wancunya bwe twali liddawa mu linnya erya wampisa buki banange? Abaganda mbeewuunya baali baagala bagamba nti wandyako ennyama tabaala n'okola ki. N'ekyo munno bw'aliga naye gundi wandyako ennyama nga lukyali ku nsi nakati gindyeko nakyo kiwemula mu linnya eryani. Evuga nti yagala munno nga bw'okola ki. Bayibuli ga nti n'abatayagalika ffenna twagale mu linnya eryani. Katonda ayise Davis ono
muyimire ffenna tumugambe ebigambo ebideko tuyimire ffenna. Kyedani kitange nzinga nkomekereza endo zange naye ekirisa oh Yesu kuberera Yesu kuberera Katonda waffe mulungi w'essa twagala kwongera okukwasa omubiri gwa Davis ono nsumba nga wamuyise okuva mu bulamu buno okujja gy'oli. Tuli wano nga twebaza nga tujjukira ebirungi byakoledde ekika kye, famire ye n'abooluganda okusinga byonna Mukama ne mu kkanisa yafubye. Kale ebyo byonna byakoze obulungi omwempere musanira ate ebiganye Mukama omukwatire ekisa omusazire ku nkomerero omulamuzi ekisaamu Yesu Kristo Mukama waffe. Ayi Omukama w'ekimuli ayo Mukama w'ekimuli ekitaggwaawo ayo Mukama w'ekimuli ekitaggwaawo katuleko katono munkubireko mu ngalo bakulu. Mukama mulungi yala kutegeeza abafamire eno omusajja ono Davis wawumulidde ekkanisa temubanja. Ekkanisa tekola ki? Temubanja. Lwaki temubanja? Kubanga ebyekkanisa byonna abikoze eki? Abikoze mu linnya eryani? Ekisigadde ku mmwe abaana n'abazzukulu kwe kuyamba ekkanisa ekuume taata byakoze, jjajja omwami byakoze eki? Byakoze. Naye tabanjibwa kkanisa. Omukubireko mu ngalo. Sebe eri abakristaayo b'okunuulira si bakristaayo bokka n'okukulira nga abanjibwa mu linnya eryani? Bwe baali bazimba enju teyawa, gamba eryo bbanja. Bwe baali basondeza ekkanisa teyawa, eryo ki? Davis tabadde na bbanja. Omukubireko mu ngalo. Naye bwakali tabadde na bbanja, tetugala kuyimba luyimba nga tukwebaza Katonda olw'emirimu gy'akoze. Mu linnya eryani? Ekyo kijjawo okwebaza Katonda mukubirumya Kristo twagala kwera kwebaza Katonda olw'emirimu gya Davis ono gy'akoze okuyamba nga buli mukigabe. Bamazogiga waliwo kibowani kuba tukigeeko efuntu. Ebunagenda abenzi eno baliwa mubulizi waliwo eki baleeta baleete okuba Mukama mulungi. Katimirire abawano nga baleeta bwe tugenda okwebaliza Katonda tuyimbeyo oluyimba si kuyimbayo tuyimbe oluyimba 2:3 mmeka 8 katukolenga buganda oka 3:8 kotimire ffenna leero alyokane omulaka ozikatonda nyukanjini nanjatula ensanyuse ensanyuse Yesu yana ebibi yanjagaza byayagala Yesu yansanyuse nakuzana sanyuse sanyuse Yesu yana you say
yana zake bibi nalaiya sinjiruwa nzeshogeranga bulijo era muntu ezakufa nisanyuka kube ubisanyuse sanyuse Yesu yana zake bibi anjagala ngansanyuse nakozonna sanyuse wamasanyuse yana zake bibi edda nasa wamakakanote mete kuye mose alina mukamaya lina byonna sanyuse Yesu yana zake bibi oyo waliwo oluyimba olwa 36 nti obudde bwali batumbe baluwulira 36 obudde bwali bwatumbe baluwulira mamiguba makukulu gabatendereza emirembe gibemuzi netenda mugulu ensi yali esibise okuluwulira nerero batyo ejeyo mugulu dobozi lyawe libuna mubbanga ejensi newankubadde ng'abantu tebaluwulira eje eryo likyaliwo nga litendereza emitawaana ejensi wamma n'enkayana zayo ebyo byonna bitugana okuluwulira nebanga tulina tunayinza tutya okuwulira ebigambo by'abamalayika kabaka ow'emirembe gw'omanyike ddala abantu bwe bategana mu bigambo eby'ensi osirise olukaya olw'ensi tulyoke tubiwire oluyimba lwo lw'abamalayika kabaka ow'emirembe wamma gw'omanyike ddala
abantu be batekana mu bigambo ebyensi osirise oluka owamma olwensi tulyoke tuwulire oluyimba lw'abamalayika ekisembayo kabaka ow'emirembe ogumanyite abantu bwe batekana mu bigambo ebyensi osirise owamma olwensi tuwulire oluyimba lw'abamalayika. Fena tuyimirire. Nzikiriza Katonda Kitaffe Ayinza Byonna ne Yesu Kristo mwana yekka Mukama waffe eyazaalibwa omuwala atamanyi musajja Maliyamu eyali olubuto olw'Omwoyo Omutukuvu n'awonya abaziba ku mirembe gya Pontio Pilaato n'akomerwa ku musaalaba n'afa n'aziikibwa n'afa emagombe mu bafu ku lunaku olwokusatu n'azuukira mu bafu n'agenda mu ggulu atudde mu mukono gwa Katonda Kitaffe Ayinza Byonna naye alivaayo okukomawo okusala omusana gw'abalamu n'abafu. Nzikiriza Omwoyo Omutukuvu n'ekkanisa eno y'abantu bonere bonna bonna n'okusa ekimu okw'abatukuvu n'okusonyiwa ebibi n'okuzuukira kw'abafu n'obulamu obutaggwaawo. Katonda affe omulungi, twagala okwebaza nga tusiima emirimu omuddu ono Davis Nsumba gy'akoze obulamu obw'ensi eno mu nkola ey'okuwaayo n'okusiima ggwe. Ebyoyoddayo Mukama obisiima ate obikkirize mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu. Tulako katono ddala okulaga abantu bano nga tukyali mu kkanisa akawunde waali bireko mu ngalo olw'okuba nze banzaala Butambala Kayenje Gombe chairperson wa Butambala district Hajatira Sida Nambowa ate yesenga wa Davis mu nyumba muno mwali newankubadde yandibaddewo naye tumukubireko mu ngalo. Maama banzaala Butambala Kayenje Gombe sigamye nti ondabiranga ddala naye nga yenze. Mukama mulungi, Mukama mulungi. LC3 chairperson atwala ekifo kino waali wano namulabyeko musajja mukubireko mu ngalo. Mukama mulungi. Abaweereza abali wano mu nzikiriza ez'enjawulo namwe kati munaayinza oyimirirako tubakubireko mu ngalo kubanga nkimanyi weemuli. Kati tubakubireko mu tebanajja naye bajja tubakubireko mu ngalo bajja. Omukyala akiikirako ero si 5 maama yayeri agambye wali okunono yabimanyi obulungi agambye waali yatuddewa. Maama bangambye maama tusanyusa okukulaba nange yenze. Okay. Mukama mulungi n'omumyuka we waali vice maama yayeri abugoba oboogera nzisi bebaliwa vice chairperson LC3 waali atudde wano imirira tulabe maama wanika tulabe. Okay ndabi. Mukama mulungi. L5 chairperson naye weyaze oyo namuleka Kamengo era gyabeera. Mukama mulungi. Mukubire Katonda mu ngalo mpumbewumbe. Ebigambo bino njala mbimalirize wano. Nkimanyi bulungi nti abafamire eno bagenda kutuula akawungeezi olw'okusala amagezi okulaba enziika n'enteekateeka y'okwerekera Davis ono mu kitiibwa ekimusaanidde. Nze njagala kubasaba ekintu kimu ng'ekkanisa. Musooke munkubireko mu ngalo mbagambe ekiŋŋamba kuba ne ssente nzikutte. Njagala nnyo famire nkyegambe nti okusaba okwabadde awaka okw'okuwerekera taata Davis Nsumba ng'ekkanisa n'abaabaddewo baatuwaddeyo akasawo ka seminti. Akati katimba oluyimba muzire anti mwe kanisa banange mbadde mugamba nze kanisa ayi kanisa yemmwe nze kyenkoze kwe kuwaako ezitandika ziririddawa ku mmeeza edda z'okumeeza ziveeko
akati munyambe onsanga wano tuteeke muno sente tuzibale tuziwe famire olw'okuteekateeka okuzika Davis. Mu Uganda tewali muntu yemalirira, buli muntu yeetaaga munne mu linnya eryani. Kale munyambe kyokola tovungisamu, teekamu buteesodde tuveewo mangu. Njagala omwajja nkwatya ekibbo wano, tetuvaawo wano, kino si kyakutambuza. Yangu kama obeera wa singa oba ombuzeeko nkunoonyezawa. Yangu ono kwata ono wano mukulu yimirira wano. Ije teremu oluyimba olugamba nti Katonda alibaweera abakola obulungi bwe luba kumpi bwe luba tetujja kusika kati mujje muyambe tweyambe buli muntu yeetaaga munne wano akati munno mukabi ye muntu ddala weebala olaba nno yes bamunayimba ekikulu bategedde kyenjagala twagala nga abatukulemu omulimu gwa kusooka seminti ne famire neegamba nti kanisa era yakoze DJ momo tuteeka muno sente okusuulyako famire obuvunaanyizibwa bw'okwerekera mukadde waabwe zetuleeta wano tuzitwala Galatiya pozi nga neerabidde emonsi munomuwangafu songa tewaliba mu ggulu wabula abantu beyalongoosa n'omusaayi ogwa Yesu omusaayi ogunaasabwe buli kibi. Tugenda kujja eyabeeyo katumalirize bano wafunda tugenda kujja omusaayi gwa Yesu. Omusaayi gwa Yesu gubanyaza nnyo abakwagwabo mu myoyo, kale temulwa naye muyanguwe okunaza emyoyo gyammwe. Munabe okunaza mwebu buli kibi, mwete muli tukula watali ye munabe mu musaayi gwa Yesu. Bwalikoma wonate omulokozi n'amaanyi n'ekitiibwa oyinza okujja nakyo tukiveeko abatanda n'ababali ndira mu mbaga y'obuko ne batamba omusaayi munabe oguna tamwe buli kibi, ate muli tukula dari ye munabe mu musaayi gwa Yesu. Bali okulabika mu maaso ge okutya kuliba bwerere, naye leero muyinza kulokoka mu busungu bwe obuli omusaayi munabe ogunoza mwe buli kibi, mwete muli tukula wata ye munabe mu musaayi gwa Yesu. Kale ffenna katimirire. Mukama abeere nammwe. Katusabe. Katonda Kitaffe n'Omwana Omwoyo Omutukuvu, Kitaffe omulungi ow'ensi ekyenyi nga tuli wano nga tusiima emirimu gya munafu gye yakola, nga tusaba Mukama olw'okukomyayo emyoyo gya bamulekwa abooluganda Namwandu n'abakungubazi bonna n'ab'emikwano. Katonda waffe omulungi ow'ensi ekyenyi, tukwebaza olw'ekiseera kino kye tubaddemu. Era Kitaffe omulungi ng'obudde buwungeera, obudde obulamu buwungeera,
naye olwokubanga gwe oli Mukama Katonda waffe tumanyi nti oli mu kifo kino okukuuma n'okulabirira abagangubazi bonna. Mu kiseera ekinaddako obudde bujja kuba bwa kiro. Taata ziiza oluyoogaano, ziiza embeera embi, ziiza obukaayano bwonna Mukama Katonda waffe, kubanga naffe ye yagenze ebyo byawedde. Ate ffe tusigaddewo okwekuba mu kifuba, naddala mu kiseera kino abantu mwe twekubiramu ttooki, buli omu ne yeetunuulira Mukama okulaba nti akyuka, alabe mu kiseera kino nga tutunuulira munnaffe ng'agenze, niffe abasigaddewo tufaana tutya? Bwe tuba tugenda tutya? Buli omu Mukama yeekube mu kifuba, kubanga ekiseera kino kugamba nti muze emitima gyammwe so si byambalo byammwe. Buli omu akyukire Mukama Katonda we, kubanga Katonda waffe wa kisa, y'alina okusaasira okungi era yatusonyiwa byonna. Taata nno mu kiseera kino twekwegayirira obeere naffe. Waliwo abatambula, waliwo abateekateeka olunaku olw'enkya Mukama. Naye taata byonna Mukama tumanyi ebitayinzika effe abantu biyinzika eri ggwe Katonda, era gwe osobola Mukama okuteekateeka enteekateeka zonna Mukama, kubanga gwe bw'ototeekateeka bwe batuteekateeka tebiyinza kutuukirira. Naffe nekyokka tweteeka mu maaso go, tuteeka ab'omu nnyumba eno mu maaso go, tuteeka abantu bonna mu maaso go, n'abalala bangi abali mu mbeera ng'eno Mukama. Bonna Mukama tuteeka okusaasira ffe gye tuli. Beera naffe Mukama otuusa wetuyisa mu kiro kino n'emirembe. Erinnya lyo nga ligulumizibwa nga litenderezebwa wonna, bwa Yesu Kristo Mukama. Katonda waffe twagala kwebaza olw'ekibiina ekikuŋŋaanidde wano. Katonda waffe, abakulembeze baffe, ababaka baffe ku mitendera egy'enjawulo abaliwo ate n'abalijja, twagala kwebaza Katonda ffe olw'omuddu Davis ono Nsumba, ebirungi by'omulaze mu nsi muno, emirimu gy'akoze mu nsi muno, n'okusinga byonna Katonda ffe mulungi. Tuwaayo abaana n'abazzukulu nga bakaabulwa mukadde waabwe, tuwaayo maama Namwani n'ekika kyonna okutwalira awamu. Tuwadde enteekateeka ez'okumwerekera Katonda fulungi ezaatandise okutuuka enkya kunatuuka ku nkomerero. Abanaava okumpi n'abanaava ewala, Mukama ekisa kyo leka kibeerewo. Mbisabye ku lwange ne ku lwammwe abali mu kifo kino, nga tuyita mu Yesu Kristo Mukama waffe. Ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo n'okwagala ku Katonda n'okussa ekimweko Omwoyo Omutukuvu bibeere naffe ffenna n'abooluganda bonna. N'eri ekisa ekingi ekyakano okukuuma kwemba yimusa mmwe mbawaayo Mukama ab'omukisa abakuume, Mukama abakize omusana oguli mu maaso ge, Mukama abawe emirembe. Era n'omukisa gwo Katonda ayinza bina Kitaffe, Omwana n'Omwoyo Omutukuvu gubeere ku mmwe, kusooka okusitula Davis nga kumujja mu bulamu buno nga kuteeka mulamu obw'okwesiima. Gubeere ku nteekateeka ez'okumwerekera okuva kaakano okutuuka enkya olw'okusiima. Ffenna bwe tubaako ne bulijjo emirembe n'emirembe. Tuleko katono.